omusawo gw'essaawa kwerabira mu bulamu bwange mu ebyo ebintu bwe namunyumizaamu nga gye nvudde wange bwali yaŋŋamba kati ggwe oyina abakuloga ate bangi naye ekisinga okuba ekyennaku ate baffamireyo kaakati abantu yenna mu nsi nga bakuloga eddagala liba limu ery'okuvaako kufa omuntu bw'afa tewali addamu kubanja niwe abadde akubanja abadde akuloga kwolwo lwakoma buli muntu yenna adde akwogerako tasobola kuba omaze okukola ki ye bwatyo bwe yaŋŋamba kati ogenda kufa obudde nno bwali bwakiro nentyabu omusawo yaleeta thiyore we yali ayabogerere nentya nfudde kati nesitamanya kyategeeza nyinola ayita abavubuka abo ye wakusatu nze nfuuse wakona bantwala emabega w'ennyumba bantutte mu lusuku bandola balina ekibaawo kye bajja wesitategeera naye nga ndaba bajjawo ekibaawo kati nga waliwo entaana kati entaana eyo ne baŋŋamba bagenda kunziikamu ne ŋŋamba ate ntuuka nti okutuuka mu ntaana nze omuntu omulamu naŋŋaana nti naggambye olina sooka kufa kati tugenda kitwala nti ofudde era ffe tugenda kukaabira tukuziike tuddeyo n'ewaka era tugenda kukomawo bukomi okukunona banteekayo mu ntaana bansibamu ebyaye oba byalinamigwa kati ng'omufu we bamuteekayo era ne banteekayo ne babisika ne banjiwako ebisanja kati ku bisanja okwo ne bayiwako ettaka naye nga si lingi nnyo ne bagenda naye nga we bakaaba webityoza tulumye webitadde wakisa biki kati naye balwayo ku akaseera oba bamalidde kikameka saasobola zimanya nze nagenda owulira nga sikyalina bulungi mukka nga ntandise okugubaka obubasi ate baŋŋaana okwogera kuba omufu abatayogera atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseko nate olunaku olwaleero nno nkuleetedde omukyalo ono wa njawulo ojja kubanga omuwulira era njagala omuwulirize osobole okubanga omanya emboozi gyatuleetedde olunaku olwaleero ojja kwewuunya mboozi ya byewuunyo ye mukyala naava naye nga bw'oba owuliriza bulungi emboozi ye mwattu tojja kusigala kyekimu ojja kubaako ne byofunamu mukyala musiraamu naye yali musiraamu kanjogere bwe ntyo yali musiraamu naye wetwogerera mulokole atambuddeko e Dubai eyo atuuseeyo infact abagenzeeko e Dubai ebiseera ebisinga balina erinnya lye babayita bakadama mpulira ze nange ndiraba ku social media nti bakadama so omu ayinza okwogera bw'atyo so alina emboozi ye era nga nnene oba mpanvu okutwaliza wamu ajja kubanga atuyisaako mu mboozi ye wano ate atuyiseeko ne mu mboozi ye ng'ali e Dubai emboozi emutuusa okubanga alokoka ajja gitutuusaako tugiwulire ate era ne Dubai eyo gy'awangalidde gy'akoledde emirimu gye bingi byaŋŋambye wano tunaabiwulira okutwaliza wamu kubanga tuuse n'okuŋŋamba nti yaziikibwako so kati bw'ogamba omuntu nti yaziikibwako lwaki omuntu omulamu ddala oziikibwa naye ng'ebyo byonna anoonya bulamu bulungi okutwaliza awamu nsanyusa okulaba naava era njagala bannayuganda abo batulaba obatubuulizeeko tulyoke tweyongereyo neyanza nnyo ssebo okumpa omukisa n'akadde mu kiseera kino amanya gange nze naava nahiya Munyenye nazaalibwa mu 1988 kitegeeza kati wemba sikoze ensobi nina emyaka 32 era ndi mwana omuwala omu n'abalenzi 3 mu kitange so yafa taata nga nina emyaka wakati w'omwenda ne 10 kuba nze nali mu kyakusatu naye nga nazaalibwa ng'abantu abalala bonna naye ekyenjawulo ekirimu nze siri wa ddwaliro ffe oba ffe ab'ebitooke nazaalibwa mu kitooke we batuyita then ekirala ffe abaana mama waffe baazadde yeetaaga emesa abaana ekyo yakigaana aka alina ensonga ze era tebangemangako mpaka wooli awo togemwangako sigemwangako nagenda okutegeera nze nga ndaba jjajja wange gwe mpita maama
kati yanzanyira patisi zonna omuntu ze wayibadde n'ab'eŋŋanda mu kika yanga manyi ye maama ye taata jjajja ssenga buli kimu bwe nkulamu ne baŋŋamba nno kati si ye maama wo ye jjajjaawo era okutegeera kwange ne tata wange saasooka mutegeererawo kuba teyalingawo kitange yali muzimbi n'okusaawanga bu compounds obulungi obwo bwe mulaba bakola kibakomola so yabanga atambula nnyo nga taba waka kati bwe nkulamu kantandikire nga ntandise okusoma natandika okusoma ffe twasoma nasale twasomera mu byalo ndi w'e Masaka P1 era ffe twatandikira ku mulembe gwa Museveni nze nagenda okutandika okusoma nga banna basome gwe ndimu bwe twava mu bana ne tudda mu bonna basome ndowooza byebyo kaakati taata wange nga tannafa awo waliwo ko olugero olumpimpi jjajja wange yakeera ku makya n'agenda n'agamba taata wange nti nno muwala wo obadde okimanyi nti aloota ekintu ne kibaawo taata n'amugamba ate nali kitegedde ntya nga temukiŋŋambangako nti abantu bonna abazze batukyalira ewaka wano mwana wattu bagenda okujjanga muwala wo yabalabye dda kati taata ye simanyi nnyo naye teyakiwa nnyo budde yagamba nga kirungi yeesiimye bino olwo gw'obimubuulira nti bwe ndoota ekintu kituukirira jjajja wange we nakulira yali muganzi nnyo mu bantu kati twabanga nnyo n'abafamire eno e Kampala kati ffe nga tuli mu kyalo nga batukyalira nnyo kumpi buli lunaku twabanga n'abagenyi n'ab'okukyalo bennyini jjajja yali mukyala ayisa bulungi abantu kati ng'omuntu okujja ewaka nze nkimanyaako nga tannajja n'ensonga ezimuleese ng'era nzimanya nga tannabakola kikuzoogera kati jjajja wange nayina ng'omubuulira jjajja naloose ssenga gundi ng'aleese kino na kino naye ng'agamba obufumbo bwe bumusawaanya naloose tagundi ng'ajja wano naye ng'agamba nti ku mirimu gimutawaanya kati mu mbeera eyo olwoyogera ku myaka kyegyo gwasobola okulonda ebintu okuloota ebintu ebyo nti naloose oba ssenga naloose gundi naye obufumbo obumutawaanya nali mpezeza emyaka 8 nteeka okuba nali ngiina kubanga nalingaawo mu kyokubiri nali mu kyakubiri awo bwe watyo kati mu P3 tatange kale yali yakwatibwa dde obulwadde buno obuliwo sirimu kati sirimu wedda si ewakati nga talina ddagala kati twamunoneranga eddagala egganda naye nga tulinona bayitayo kyajubira wabanga wala kati yatuuka ekiseera n'akoowa oddinywa nga mbuli balikaawa nnyo naffe nno abalinona ng'olugendo naffe lututawaanya tetwayinangawo ntambula kati yatuuka ye ne yeekyawa n'asalawo ndowooza obulamu abuveemu nga bumutami bumubonyaabonya yankozesa ng'engabo okumuyambako era yantuma mugulire ekiweke ky'emmese naye ate naŋŋamba sibwirako omuntu yenna nti antumye ekiweke kyaki ky'emmese ebiseera bwe yantumira ate baali tebabiguza baana bato nabinoonya buli bwe babitunda naye baabinyima ate byaliyo ng'ensonga gye bawa nti abantu baali bettanye ebiseera ebyo kati omukulu akyenonere naddayo sikitutte yanyiiga naye nansaba nziremu munoonyeza eddagala eddala yantuma piritoni wa nusu 100 ebiseera ebyo piritoni 100 obwa 10 bwabanga 10 kati 100 bampa 10 bona n'abumira naye naŋŋamba sibwirako omuntu ki ye yandaga mbu tafuna tulo bulungi olw'emmese zirimbu ezimutawaanya kati kamire bupiritoni bumwebase nasaabitegeera mbu byakumira lumu kati wayitawo ebbanga ttono ndooza awo mu kulaajana ng'asaba obuyambi batata abato ne bamuwulira baamuddusa mu ddwaliro bwe baamutuusaayo ekiro eyo baamutwala ku makya ekiro musawo n'azuula nga tajja musobola bamuyita musawo Jasi ali Bukunda n'abasindika ekitovu e Masaka awo mu Nnyendo ne bamugamba batta baffe ne bafunamu okuba empawa omu agamba tumwongereyo omulala agamba nedda tumuzzeko afe
kati ono ow'okuzzeeko afa like yasinza amaanyi era baamuzzaka, so baba bamusula mu mmotoka omuyingiza mu nju n'abakutukira mu ngalo. Kati entandikwa yange ey'obulamu yawo etandikira nga taata amaze okufa. Taata afudde osigala wekka olwo? Sigadde nze tokyalina taata? Yes. Nze mwana omukulu, bali baali bato. Naye awo nga tannafa yannumbako lumu ewa jjajja kuba nze gwe nali mbeera naye. N'akozesa ebigambo bino wammanga nti bwe sirifuna mukisa kubaawo ng'omwana ono akula, maama omuyambangako mujjukiza bino. Nze nnyinza okufa obudde bwonna, naye gwe muwala gwe oli muwala wange, kuutira ebintu bino, olabiranga bato bo era n'eddiini yo ogikuumanga obutagivaamu. Nze sifaayo bw'olikula kufumbirwa musajja ki kasita alibanga musiraamu, ne bw'aliba nti masiikiini sikifaako, naye obusiraamu kyekiki. Kati bakulu bato bo tobeerabiranga, wabula n'ekisinga obukulu mu byonna kulembezanga nnyo amazima mu bulamu bwo gajja kukwanguyizaako ensi eno okugibeeramu obulungi. N'atambula n'agenda. Kati jjajja n'agamba naye ebigambo by'oyogedde alikula akyabijjukira, naye munnange nakula mbijjukira. Kati awo mu kufa yafa olunaku lwali lwa Monday, olwo ndujjukira. Twali mu third term ya P3 era twali tuteekateeka kukola bigezo bya end of term. Kati wiiki eyo mwe twamuziikira mubamu ku baziisi waliwo omusajja baali bamutaaji Sinaani, yali eyo kooki, yali musomi wa dduwa nga w'amaanyi. Kati batata bange nga bamuyita kkojja, yansaba antwala ampeerere. Jjajja wange n'agaana, n'agamba simuvaako. Kati wiiki emu eddako ku Monday ya wiiki eyo eddako, nga leero Monday naye Monday eddako ye wiiki tata nga amaze okugenda mu ttaka. Batta baffe baatuyita ffenna abaana abaali awaka, twaliwo nga 20, twakulira ffe waka bangi. Ne batugamba abaana abalenzi beeyawuzeemu bagende bateme emmuli. Emmuli ndowooza muzimanyi, abandaba. Abawala bo bagende bakuule essubi lye bayita olububbu oba mbubbu. Si teete si senke naye embubbu. Ndowooza babitegeera babimanyi. Kati twalinga basanyufu nnyo ffe abaana, twagendera tuseka tunyumirwa ne tukuula essubi batta baffe batumye era ne tulireeta mu bungi kuba baatugamba bwe mwatwala akakutiya aleete kake. Lyaliyo nga lingi eyo bayitayo nkokonjeru ekabooko, ne tulireeta n'abalenzi ne bateme emmuli nabo ne bakola ki. Kati twagenda olaba batata baffe abakulu abaaliwo, taata Abdu ne taata Bukenya, ne batandika okuzimba. Ne bazimba obuyumba naye nga buyumba obwo butonotono naye nga bungi, naye nga babuzimbira ku sipiidi ki nnene. Nga yaffe tumanyi kigenda mu maaso. Mu nnaku 4 ku 5 baali bamaze omulimu ogwo, era kati awo bampita nze omu. Ne baŋŋamba wategedde nti sirina kye mmanyi, okuva n'olwaleero gw'oliko empewo zaffe ez'ekika. Konze empewo z'ekika kitegeeza ki? Yes. Ne bagamba katosobola kitegeera, naye paati yo gy'ogenda okukola eryemu. Sigala ng'oloota ebintu by'oloota era nga ogw'okukola ogwo bitubuulira, naye kigenda kutaataganyamuko okusomako. Togenda kuddamu kusoma buli lunaku. Ennaku z'ogenda osomanga nze njo zikuwanga, taata Bukenya yayogera. Bwe gamba genda osome ng'ogenda, bwe ŋŋaanye nga tokola ki? Nga togenda. Nali njala nnyo okusoma, kyankosaamu. Eŋŋamba kati ntandika osoma nga bwe njosa kiba kijja. Ne mugamba nze taata ngenda ba nsoma naye ng'okuloota nja sigala kyenfunye era nga mbadde nkikola. Naŋŋaana nti kati waliwo okuba amateeka ge tutambulirako. Togenda genda mu ttale onoonye eddagala ery'abalwadde kuba bo bagenda tandika okujja. Nze njodde enoonyezanga. Naye nze nja kwefuulanga bajjajja abannennye ku mutwe, mbabuulire ebintu by'oloose n'oŋŋamba, nze mbibagambe bategeere nti nze ndi mu bikola ki. Olumufuusa abasawo ab'ekinnansi. Exactly. Olw'okuba twali eyo ttaamu tugenda mu luwummula, twabeerawo ekiseera kinene nga tetusoma. Era abasawo Abaganda wentandika okubalabako ewaka ab'ekinnansi. Kuba ebiseera ebisinga oyinza okunsanga nga ndi musoga naye nga ndi musawo.
ekitegeeza naye mmwe mutuyita basawo baganda buli omu muyita musawo baganda kitwala kale ab'ekinnansi batandika ng'osomba abasawo b'ekinnansi ng'era eŋŋoma bajja nazo ne bazikubanga ekiro kyonna kati ne batandika ng'okusamira bwe batyo bakiyita ennyimba ne tuyimbanga era nazibeerangamu kubanga era nali nkyali muto ne tuyimbanga ebijjulo ne bigenda mu maaso embuzi endiga enkoko emikolo wabanga emikolo gy'okunaaza mwena ne munaaba bwe bityo wabeerawo obulombolombo bungi obuyitibwawo nga basawo abaganda bazze ab'ekinnansi munnange bbanga lyetoola bwe bityo nga bongera baleeta ebintu eno embuzi jjajjammwe yagisabye eno mukasa ono nambaga yasabye kino lino jjembe lya kabulalubowa mu mbeera eyo kati amasabo ne gatandika okujjula ebintu ebingi okusomawo kwa P4 nali ngenda mu P4 ekwatandikira nalina okuddayo nsome kati olwo nze sigendagenda ku mateeka ga kitange ge yampa nagenda buli lunaku n'ensoma bana akasomayo ennaku 3 ku lunaku olwokuna nampita naŋŋamba nagamba ntya ko nze tato ŋŋamba bingi ku byonna otegeeza ki nanga nagamba okusomayo kubangawo nze nina okusalawo ddiro olina okusoma si buli lunaku nti ojja genda ng'osomye ko nze naye kusomera ate wetwosa naffe batukuba kati olwo ŋŋenda kikola nti nange nga ŋŋamba olw'emmande ojja kusoma olwokubiri tojja kusoma n'olwokusatu nalwo nali sirina kusoma yandekerawo nze ennaku 2 mu wiiki n'olwokutaano mande n'olwokutaano kayinga olwokutaano olwo ffe tulusomako kitundu essomero lyaffe lyatukiriza okugenda okusaala abasiraamu kati nga temuviira mu swala ate muba temukyadda ku ssomero nenga nnaku 2 zinammala kweri neŋŋenda n'ezo gye kyavaamu nemusayira amagezi nentandika kale ng'okkeera ennyo okusoma kati nga agenda ozuukuka nziruka bukyali agenda ozuukuka nga nagenze dda kati nga alina kundaba ku wiikendi okwo nga mmanya miggo naye kyabanga kizibu okunkwasa nkube kuba nze nabanga nziruka nnyo ate nga ngoba atukesa nandeka kati gye byagenda byeyongera ntuse mu kyokutaano awo ebintu ne bikyukamu nasigala ngenda okusoma naye nga bwe ntuuka mu kilaasi bwe nti ng'omutwe gutandika okunnuma kati ng'omutwe gunnuma n'amaziga n'olaba nga gakuvaamu gokka muki mu maaso naye nga tobusobola mmanya kwe gava naye ng'owulira bulumi naye nga kati toofuluma ebweru bw'oti n'ogenda mu kompawundi ng'omutwe awo we gukoma toddamu kuwulira mutu kino kinsobera nalwawo kyogera nti nno bwe nfuluma mu kiraasi guwona naye nga bwe kitukesa n'enzira nga guddamu kati ekyo kyekyandeetera obutaddamu kusoma buli lunaku nentandika okwosa nensigala nga yeewaka bwe nasoma nentuuka mu kyomusanvu awo wo naŋŋamba Piero isigenda mukola olwo ebiseera ebyo byonna nga ani akuweerera nga muzeeyi akyakuweerera oyo yagamba nti nze ŋŋenda okuwanga ennaku ezogenda ku ssomero ye yali akuweerera kati engeri gye twasomera ku bonna basome ffe twawangayo just 13 za buugi n'abaagala osoma extra wobeera oyinamu akakaaga naye nze ebyo saabisomanga kuba saazirina kati nga ebuugi bonna bunywanga olw'okuba nayinanga ebitone ku ssomero byenkolako nga ndi netboola nziruka nkuba engalabi bwe bityo nga bimpeesa ebyokulya kati P7 naŋŋamba togenda kukola Piero nendaba nga mba ntaganidde bwereere yonna gye mpise kati nalowooza byakusaaga naye olunaku olwo yafuna akasango kati nnyo kwe yava neyeekwasa kati n'ayagala nkubireko oba jjajja yalina kyantumye kale nemuddamu nemugana naye naawe waayo ntuma nnyo bennaye nze muzzukulu wonzekka naabo bazzukulu nabo batumeko kati naŋŋamba omuddamu otya nankuba yankuba nnyo emiggo gyantwala ne ku kitanda era awe Bukunda wa Dr. Luutu kyokka nga wiiki eddako ate mwe tugenda okukolera Piero era navanga ku kitanda neŋŋera nenkola ate nenzirayo era omusawo oyo bambi yanzijanjabira bwereere nali mukwano gwa muwala we kaakati P7 mukana nyamba nenjiyita neŋŋenda mu senior 1 kati tata wange oli omulala baali so bwe yagamba nti togenda kukola bibuuzo gwe wa insistinga n'osobola okuba nga obikola nze ebyantu byange byonna kasito ŋŋaana ng'ekintu nkyagala
nemerako tosobola kunyemereza. Yes, nalemerako. Ng'era ova wuwe ng'atoganye. Nali ndi mu kisulo mu P7 naye ng'ate ku weekend nkomawo koki ewaka kati awo yafunireyo chance enkuba nentuuka ogenda ku kitanda kuba ffe twali kumpi n'essomero lyaffe ne woyimira essomero ewaka oba olabawo. Kaakati P7 nenjimala nenyingira S1. S1 yo yali yakusasulira era tata wange omuto omulala bo nga ababiri kwaliko omuto bamuyita Abudu yali akola ku ssomero eryo Muzimbi ye yannyambako okuyingira siniya nga bw'akola tebamusasula sente azirekayo n'ensoma naye ekiseera kyatuuka n'aŋŋamba takyayina tebakyamuwaayo mirimu kati S2 ne sigisoma kati awo S2 nali weewaka ne S1 era ova waka. Yes. Kati nayina ng'okukola emirimu era ng'omwana waka tata wange oyo nanzigulako olutalo lwennyini olwaddala nga bw'amba nze nfumbye emmere bamutwalira emmere n'abuuza ani yagifumbye ne bamugamba nze nga tagirya. Bw'aba azzeeko eno ewaka gye tufumbire ewa jjajja ng'abuuza ani ali mu kufumba we bagamba nti nze ng'agikuba omugere ng'egweri ng'eyiika oba ng'afuna amazzi ng'agayiwamu mu kyoto ng'omuliro aguzikiza kati nga twewalana. Lunaku lumu nampita naŋŋamba wagaanira ddala okukola kye naggamba ne mugamba nze ng'omuntu sobola kukola busawo Buganda kuba nali nakula nga ndaba tata wange nga naye ebyamasabo tabikola ki kuba yewe yafiira jjajja maama wa muzaala yagayina naye teyagayingiramu. Kati nagamba wootakola ekyo eno ensi egenda kukufundirira. Oli muwala ojja kukula naye tojja kufumbirwa. Oli muwala ojja kwagala obulamu obulungi naye bujja kukubula tolizaala. Yakulamiriza. Mu mbeera eyo bakale yakikola kuntiisa nzikirize. Kati nensituka nengenda neŋŋamba jjajja n'asituka n'agamba lwaki omwana omugambako ebigambo ebibi ebyo tumanye amalusu gammwe mbu simanye ag'abazadde abato gatuukiriza akamwa akabi. Kati yamuboggolera nnyo n'amugamba bino biveemu tojja bitegeera oyo si wa kika kyo. Kati awo jjajja n'ansindiikiriza naye okuvaayo eri ewuwe tandika obeera eno tata gy'asula nga bamugambye mbwangu obeyo nsobole okufundirirwa kuganda benga sikyalina yes nzikiriza okukola olw'empaka naye bwe navaayo nenzija eno tata gye yali anjagala naye saabikola still neŋŋaana. Kati ku kyalo okwo twalinako n'abakyala omukyala kwali nga akwasaganya ensonga zaffe abaana muwala we naŋŋamba ngenda kukuyambako nkufunira essomero e Kampala awo nali ngenze mu S3 naye lijja kubanga likuwaki scholarship ng'osomera buki bwereere olw'ekitone kyo era nasomera obwereere mu S3 naye njitwala ngoba naye atagisoma kubanga buli natuukanga mu kiraasi ng'otulo simanyi gye tuva nga neebaka ekiteetaagisa era otulo otwo twatuuka ne tungobesaawo ku ssomero kubanga bampitanga bagoba ku ssomero lwakwebaka mu kiraasi. We nabanga sizze mu kiraasi nga nsigadde mu dormitory era nga nayo mba nkoze ki nze abaana gye baayiranga breakfast obwo obudde nabukozesanga mbwebakemu we banona lunch era still mba nze neebase kati bo bazuukira bamaliza okugenda mu kiraasi ate nze mbambu ngenda kulya lunch. Omanye ebiseera ebisinga abaana b'obuwala bwe mwebaka ennyo ku masomero balowooza muli mbuto era bankebera batukeberanga naye nga basanga sikola ki bakirowoozaako. Yes. Balowooza nti oyinza naye nga era siina kati nga bambuuza nina buzibu ki mbubabuulire kale bannyambeko nga siina bwe mbibabuulire ebyo ebintu bya famire nga ntyo byogera kati nga nze kyama kyange naye nga nze simanyi tulo kwe tuva naye wakati awo mu tulo seebakanga bya bulungi nafunangamu kale ekintu ekyannombanga nekintugiramu waliwo ebintu ebirumba abantu nga beebase abaali babifunyeko babimanyi. Yes, kijja nekikutuga kumpi kwagala kutta era ogenda okudda engulu okomawo ng'olinga ava amagombe. Kati esifiro eyo bagenda okungobawo nga njimaze era bwe natuuka nalina muganda wange mutaata omulala nga ye maama we bamuzaalaawo ku Passover mu Kasenyi Kyebando ne mugamba maze okusoma naye sidda mu kyalo kuba sikyalinayo muntu ali ku sayidi yange kati njagala kufuna wakubeera
Nangamba nze wange ndi mufumbo naye wafunda. Mama wange ngejali awo tagoba bantu genda beera awo. Kyalo yo mulokole. Ngakkiriza nga mbeerawo kati nenda banga nnofuna ekyokukola. Awo obulamu bwange obwokutandika okukola ye bwatandikira. Yanga njimaze. Wagimalako bulungi? Nagimalako yali 26 kati awo 27 naye ntandise okukola. Kaakati omulimu gwe nasookerako okukola gwali awo ku Majestic restaurant bagita TTF. So ebyokusoma bikomaawo? Nakomaawo. Senior 3? Yes. Ntandika yankonectingawo andaga beetaagayo omukozi ate ngendo tuuka natuuka leero ng'eggulo baawandiise omukozi kati nga siinaawo kifo baagututte. Restaurant yali nnungi nenjegomba obutagikolamu. Ninga manager ndeka nkolere bwerere nga wiiki bunalaba enkola yange onampa omulimu naga atujjudde naga kale kankugezese kati yali nga mpadde interview. Nakola bulungi mu nnaku 3 yali nampandiisa n'entandika okubeera memba. Nakola naye nga ne bwe mba ntambula bwe nti otulo tujja ne tunnomba nga njula okwebakira mu kutambula. Nga bwe ntuulako awo butuuze eddakiika n'obutawera ng'otulo tujja ne tunjiikira ne ntandika ne ŋŋenda kaganga neebaka ekiteetaagisa. Kati nga bambuuza naye gwe osula wa tofunawo weebaka kaganga kisusse era nawo bangoba bugobi. Nga tukuwaddemu obudde ogenda osooke weebake. So otulo twagobya ku ssomero ne tugobya ku mulimu. Onaamala okwebaga otyo ne tuggwayo ojja kukomawo oddemu okole. Kyannuma n'ekyo kuba omulimu ogwo gwali gutuwa ssente ntono. In fact baali batuwa 10,000 za ffeezi buli lunaku. Tutuukawo ssaawa emu tuvaawo ssaawa 3 oba 4 naye nga tips yabanga mungi wabangawo abantu bangi abo ab'ebbeeyi nga oyinza okunyuka n'emitwalo 4, 5, 7 nga ndaba nedda sisobola kuguleka. Kati ekisinga ozibuwaza embeera olunaku lwe bangoba ku mulimu ogwo ntambule nzire ewaka ate nasanga banzibi nga misana bangoba misana after lunch. So ne bakubba misana? Banziba misana. Nze nali sirina account by that time nga sente nzitereka mu nnyumba nga bwe nzikola. Nga nabagisa akabokisi kange kalungi nnyo kanene nenkasiba kufula ebitumuzo nenfuna gwe mbiteresa ng'ali wala siba nabyo nga mmanyi we ndituuka okwetaaga nja kugenda mbikole ki ne gwe nabiteresa nga tamanyi gye nsula. Kaakati nasanga bakasitudde obuliri babusitudde saalina bintu bingi kale naye nga engoye zonna buli kimu kye nayina baaleka mu kitanda. Neŋŋamba embeera ate kati mbeera kyeno kati awo nayina neighborhood nga maaso oyo gwe nali nsulako ayina akaduuka alabika yali mulokole nga obulango bwe mpulirako nnyo bapasita abeeranga ate era n'abasawo abaganda. Kati nze ebiseera ebyo pasita Kiwedde ye yaliko nnyo ng'eyali aleese ettutumu mu kaseera ako. Kati mu byeyogera ne mpuliramu baggobye ku mulimu ngo badde okyagwagala nze bwondaba kiba Kiwedde. Nga kweri kisoboka namulanda noyolekera nenoonya omuntu awo nalinamu zenyinyuse nazo ku olwo we bangobera zaali zimala otuuka n'okudda. Bwe natuukayo nasangawo omusumba bamuyita pasita Katende yali asinga omuddirira. Kati ne muyitiramu bangobye ku mulimu bulabula bwe biti naye njala Kiwedde ne baŋŋamba okulaba Kiwedde osasula emitwalo 10 era oziteeka mu bbaasa n'ogendayo n'omulaba physically. Kati saaziine 10 naye ng'essimu gye nnina eziweza. Kati ne mugamba omanyi kangende osobola okutunda essimu n'ozifuna. Yes. Kati ne mugamba kangende ntunda essimu nkomewo nzimuwe anzize ku mulimu ogwo. Pasita oyo ye yaŋŋamba bambi nti totunda ssimu yo watya ng'ogitunze n'owaayo sente zate n'atakuza ku mulimu ogenda kukola otya. Kati tofiirwa byonna sigaza essimu ofune omuntu anakkubirako akuweeyo omutwalo okuyisa mu mbeera nze twala essimu yange naawe ompeeyo ngenda kukuyambako.
oyiga okwesabira nga ate nange bwe nkusabira ku ssaawa 9 ogw'ekiro era yatandika bambi okunkubiranga okunzuukusa era ng'essimu ye tagijjaako mba mpulira ng'ayogera kati nensaba nga naye ndoza bwansabirako era bwe yasabiranga abantu bangi era nga nsabira kudda ku ki ogwo naye ye nga ŋŋamba nze ate nkusabira ofune walala. Essaala ye yasinga okukola era nafuna bufunyi mulimu awo ku Lumasi awo ku Namirembe Road waliwo gundi bagiyita Lumasi restaurant and bar. Ekituufu kiri nti wansingira wano mu byensasula na buli kimu n'eddembe kuba moto akolanga na mu shifts bw'okola eno wiiki emisana wiiki eddako okola kiro bwe bityo obulamu ne butambula. Kati wakati awo nentandika awo navaawo obuvi ng'ekiseera kituuse nenkyusaamu bukyusa najja nkola mu bifo bingi ebyenjawulo muno mu Kampala nkozeeko mu bifo bingi ebyenjawulo nakolako awo ku Ngabi restaurant nkozeeko awo ku Dowinton Panwa Road nakolako neyange Namasuba restaurant era ne baala. Kati nga mu bulamu awo baamu n'ebintu by'okuganza kuba awo mba nakula nava dda mu biri ebyekusoma natandika okwagala era nange abasajja naye otandika n'omu kale nga gwoba oli olowooza gw'ojja omaliriza naye ogenda olaba nga tebikoze kati awo wakati oba olina ate okufuna era omulala naye nga enjawukana yange nabo yabanga tetegeerekeka bulungi tetwasooka nkufuna buzibu twawukane. Nze sibadde nnyo na mukisa gukyawa naye mbadde nnyo n'ekisiraani ekikyayibwa nga be bankyawa naye nga tewaawo nsonga olabirawo ng'akuwa distance yeeyongerayo okuba essimu bwe bityo agenda dduka mpola mpola ndi bize. Ate ekisinga okuba ekibadde ekikulu nga baba bafumbo kati nga newali agadde kale omulemereko nga ye nfa kino omusajja omufumbo ng'omuleka oba olina ekizibu ky'otamanyi lwaki bakudduka kibaddewo era nja kituukako kati naye nga saasooka kitegererawo kakati nentuuka awo ebyamikwano bitandika te by'okutwalako mu basawo Abaganda kubanga we tuba tutandise okukola okusinkana abantu bangi era abamu bafuuka mikwano gyo abasajja n'abakazi kati bakugamba teriyo mukwano gubeererawo woba oyagala omukwano gubeerewo gunywere olina ogendako ku sayidi B ebeera y'abasawo baki bwe batyo abakyala bwe mutyo bwe mugamba tosobola kukola ki kubeerawo nga togenzeeko ku sayidi B so sayidi B ate nekyo kiri mu nzikiriza zonna naye ffe abasajja tetubirina kujjako nga biri mu sayidi z'abakazi kati nze ne bwe nkukwana sirowoozaako nti oba bw'ali bankyaye kati ŋŋende ew'omusawo ow'ekinnansi annemereko mpaka kiba kizibu ng'olina ky'otamanyi. Ebbanga lyentambuddeko mu basawo Abaganda kuba ŋŋenzeeko mu bangiko bawezi ate nno era amawanga ag'enjawulo naye abasajja balogera ddala abakazi yes n'omusangayo nga ga mukazi wange njagala omugobeko abasajja bonna ng'alaba nze nzekka era nange natyaninga n'abasajja bujja baloga abakazi balabye nze ku lwange era nabasanga bangi kati eyo mu kugendayo bingi ebikolebwayo era eyo sitole kati y'abasawo Abaganda ojja kunziza lwayo naye ngenda kwogerako ku basawo besobola kwerabira nti baate nkitwala nti bansiriwalirako nnyo ekisusse bakusiriwalirako oba bakusiriwaza nnyo oba bansiriwaza byombi bo benyini bansiriwaza nabo ne bansiriwalira bakuwenza bampenza omusawo ogw'essaawa kwerabira mu bulamu bwange mu ebyo ebintu bwe namunyumizaamu nga gye nvudde wange bwali yaŋŋamba kati ggwe oyina abakuloga ate bangi naye ekisinga okuba ekyennaku ate baffamireyo kaakati abantu yenna mu nsi nga bakuloga eddagala liba limu ery'okuvaako kufa omuntu bw'afa tewali addamu okukubanja niwe abadde akubanja abadde akuloga kwolwo lwakoma buli muntu yenna adde akwogerako tasobola kuba omaze okukola ki ye bwatyo bwe yaŋŋamba kati ogenda kufa obudde nno bwali bwakiro nentyabo omusawo yaleeta thiyore we
yaleyo bugerere nentya nenga nfudde kati nesitamanya kyategeeza nginola ayita abavubuka abo ye wakusatu nze nfuuse wakona bantwala emabega w'ennyumba bantutte mu lusuku bandola balina ekibaawo kye bajja ku westategera naye nga ndaba bajjawo ekibaawo ati nga waliwo entaana kati entaana eyo ne baŋŋamba bagenda kunziikamu ne ŋŋamba ate ntuuka nti okutuuka mu ntaana nze omuntu omulamu naŋŋaana nti naggambye olina sooka kufa kati tugenda kitwala nti ofudde era ffe tugenda kukaabira tukuziike tuddeyo n'ewaka era tugenda kukomawo bukomi okukunona naye ffe awo emikolo gye tukolerawo ng'omuntu tumaze omuziika bali abakuloga tebagenda kuddamu kukwasa nze nga nkintwala nti bandoga okukola ki obutawangaaza mikwano olw'okuba obulamu bw'ensi omukazi yenna oba mu butuufu oweetaaga omuntu nali nkyetaaga ate nga ndi mumalirivu ku kyonna ekiŋŋambiddwayo kiba nti kiri mukali kutwalira mu bulamu bwa mulala banteekayo mu ntaana bansibamu ebyaye oba byalinamigwa kati ng'omufu we bamuteekayo era ne banteekayo ne babisika ne banjiwako ebisanja kati ku bisanja okwo ne bayiwako ettaka naye nga si lingi nnyo ne bagenda naye nga we bakaaba webityoza tulumye webitadde wakisa biki kati naye balwayo ku akaseera oba bamalidde kikameka saasobola zimanya naye nze nagenda owulira nga sikyalina bulungi mukka nga ntandise okugubaka obubasi ate baŋŋaana okwogera kuba omufu abatayogera yes banteekayo eri babisikamu nensigayo nga ndi free naye nga sirina magezi gejjayo kuba baŋŋaana okubaako kyenkola omufu talina kyeyasobola kweyamba kati nga nina obbalinda naye nagenda owulira nga mpulira nalyetaaze okwetaasa naye ebisanja byo banteekako bingi ninga oba omukolo guno sigenda gwonoona kale kansooke ngumiikirizeemu kati awo wakati ate nabo baali bali mukudda kati mukudda awo bakozesa obwangu ne banjako ebisanja era ne bansikayo ettaka terigenze mu nnyindo terigenze mu maaso terigenze mu kamwa nali nzibirizza naye mu nnyindo teryagendamu engeri gye bansoosaako ebisanja naye nabeerayo era nga nkoze eki nga nzibiridde kati we banzijaayo awo baali bayenzedde eddagala mu kataasa naye ndinaaba nasulayo ow'omusawo yali mukyala yalina omukyala we mukyala yanjalira mu ddiiro ne neebaka eyo nenvaayo era mbaneera kubuuza nti abasawo bano tebabasanga mu buzibu bwa kuganza kubanga bye bimu ku ebyo ate bye tuwulira mu basawo ab'ekinnansi nabusanga era mwe buli bungi era nga bwe nkugambye nti eyo emboozi ate yeetaaga oba kulwayo kuba kati nayo ngazi naye omusawo omulala gwesobola kwerabira bali basatu kati ono wakubiri oyo ye ali Kiboga yantwala eyo emubende waliyo omuti baguyita gwa Nakayima era mbu atwalayo nnyo abantu omuti ogwo kituufu gwa byewuunyo kuba ogutuukako naawe olaba nga si gwa bulijjo gulina n'amabeere ebyaddala era munene na nnyo mu gwanjawulo kati emiryango gyagwo kuliko buli omu nannyini gwo wano Nakayima wano simanya Musoke wali Ddungu buli omu alinawo ki giri mbu 99 kati baffe twasula wa Ddungu simanyi naye bwe tuvaayo bwe mba ndi ku muti ogwo nazuukuka ekiro okufuka omusulo gwa nnuma kati nagenda otunula ku kasimu kange nga ziri saa 9 ogw'ekiro naye waliwo ekitangaala ekyali kiva ewala nga kijja awo we tuli naye ku muti ogwo kwaliko era abantu abalala bebaseeko naye bonna baali beebase kale ekitangaala ekyo bwe nakikubamu amaaso nga ne gaziba nze nga siraba kati nentya nnyo kyali kyamaanyi nnyo naye nga kitambula kijja kati nentya okugenda okufuka nenzirawo buzzi ne neebaka naye nga omusulo gunnuma kireka nali gwannumye edda kati ate nga naye ntya omuzuukusa kubambu we beebaka nabo babaako obubaka bwe babali mu kufuna kati womuzuukusa oba obusazaamu kati bwe bagamba bwe batyo kati ekiseera ne kitambula ye ate raba bwazuukuka kati bwadde engulu olwokuba nze nali seebase namuwulira tinemanya naye ate kuba ayagala kufuka kati nasituka n'agamba kaŋŋende nfuke
nze nimugamba nno nabadde nayagadde dda naye nemunyonyola nga bwegamba kati nagamba ndeesa abantu bangi nnyo ku muti guno naye tewali n'omu yali afunyeko kabonero kembenzi wafunye akabonero ako nti ekyo nga kyewuunyisa kati yankungiriza nnyo mu ngeri gye saategeera ne tuddayo mu mbuga ye nga tuvuddewo awo ekiboga naŋŋamba bajjajja bamulaze ng'alina okunzija mu kika kyange kuba ebyo ebizibu mwe mbifunira ebyobutangala ku mirimo n'ebitaganza basajja kubeera nabo ate nga mbyetaaga kati bwanzija mu kika ekyo nenzira mu kirala tebisobola kuddamu kunnomba kubanga eri gye binnombira bijja kunoonyayo nga tebindaba kati olwokuba nange nali neetaaga okyusa obulamu bwange olaba bwe nzikiriza ova mu kika kyange nyingira ekika kye nali seetegekedde kyonna kuba yambuuza oyagala yingira kika ki naye nga sikirina kati ye nampa omukisa nti yingira ekyange kati awo ewaali emikolo egisinga okuba emizibu okuva mu kika kyange okunziza mu kiki gyali miwanvu. Mikolo ki egibeerawo awo? Emikolo gye twogerako gye gy'ekinnansi egy'ekika oba emikolo egy'omusawo ow'ekinnansi kubanga waliwo emikolo egikolebwa ng'omuntu alabika ayingira ekika osanga nga mu Buganda osanga oba mu Busoga oba mu ki mikolo kimwe gye mwakola? Kati emikolo gye twakola omusawo yali yatumizza dde enkoko empanga ate n'enseera kati nga waliwo eddagala lingi ery'emiti lye yasaze wamu n'ejjenge nga nina okunaazibwa ebyogo 9 ebyogo byo 9 yali emiti egyo gye yasaze obusazi nga yagisibye katukamu naye nga alina okusalirako enkoko ezo zombi omusaayi kati eyo gy'emiti obanga alina ogitwala mu kifo agisimbe kyesaamanya naye awo yampita ssaawa zaalinga 5 ez'ekiro okuva gye nali nsula because embuga ye esulwamu abantu bangi kati nennonebwa nze gye nali nsula wali akayumba bakayita Kannaalongo nze nali kensulamu nantwala eyo ku lusozi kwe twalina okukolera egyo emikolo kwaliwo engeri y'omukeeka era n'essuuka kati naŋŋamba ogenda kwebaka awo era neebaka kati naye najja era neyeebaka kati bwe yajja okwebaka kati nankwatako nesimanyi kigenda mu maaso mu kusooka naŋŋamba ekyo bajjajja kye bamugambye alina okwegatta nange omulundi ogwo talina kuddamu kwegatta nange mulundi mulala gwonna kati engeri gye twali tuli nti twakyogeddeko mu kusooka kati nakifunamu obuzibu naye ng'ate nze ndi mu kukyusa kika kanange muna endaba ebizibu bimpitiriddeko awo firimu we yava twegatta kubanga nze nazze kwogera mazima eri nsi wenkola ekyobulimba kyonna awo kitegeeza mba saatumiddwa Katonda twegatta n'omusajja oyo era ebyavaamu kwe kusala enkoko ne muganda we yali akimanyiiko waliwo muganda we oba yamuddako simanyi naye ye yali amanya ekigenda mu maaso naye omusawo oyo sinze nzeko ekintu ekyo gwe yali akikoze naye azze akikola ndowooza gye byeyongera namala ne mbitegeera nti aganza abantu abagenda ki ewuwe yes muzeegwe naye ogwange gwalimu enjawulo ey'okunkyusa okuva mu kika kati awo nalaba boogera ebigambo mbu nasanga omuwala ne mukwana nga simanyi mbu wa kika kyange naye kati gino ebibamba tubimaze tubitazeewo kati ono omwana muwala wange era okuva ku olwo ssebo naŋŋamba muyite nga taata era yes era nenfuna nze ekika kyante era bampa n'erinnya lyamata yes lyamata lirina kuba nnamata naye lyafuuka awo mata yes naye ng'omusawo oyo anjagala nnyo ekisusse era nga bwe mba ŋŋenzeeyo nze ntuula kumpi naye waaba alagula ayagala mmusemberere naye nga simanyi kiki kirimu kati bino byonna ebyokwegatta naye mbu alina amaanyi ge yali ayagala okunzijako ye ge yanzuulamu ndowooza yalina gayisa omwo agezza agatwale mbu babikola bwakulabako amaanyi
bagakubbako mbiraba mu firimu kati nze byantuukako kati nze abaana b'owaka najja ne mbakolako omukwano myaka 16 awo 15 kati ne bafuuka bakwano bange nnyo. Olunaku lumu omwana n'aseereza olulimi lwe n'aŋŋamba olina ky'otamanyi mu mbuga wano mu luggya lwaffe wano ky'oli gwe ky'otamanyi. Konze ndiki? N'agamba oli w'amaanyi nnyo nnyo mu mbuga muno naye gwe tosobola kitegeera, amaanyi go g'amaanyi nnyo wano. Kati aba ambuulira kanene kamukoonako bwe kati kana akaana akawaddeko gani keesesaasesa ne kabivaako tekayongera kunnambululira naye kiri nga amaze okikola ki kaakati oba omusawo yali amanyi nti ndoota ebintu ne bibaawo yali yakimanyi. Tugenda mu maaso n'obulamu nvaayo nkyusiza ekika olwonzeeyo kyekika kyange e Masaka sikyalukwata nkwata lw'ekibuga bwe mba njaga kugendako waka nkomyewo. Enjawulo mu bye nali nkyusiriza ekika saagifuna kuba nalina osiga mu maaso n'okugezesa ndabe nti bwe nziramu ofuna omuntu omulala ye abeerawo kiseera ki. Nze saawe za nkona muntu mwaka teusiina gwe nabeera nakko naye mu relationship mala mwaka mulala. Yes ne before era tolina gwe tewali kyabaawo. Kati obulamu bweyongera okukaluba butya nasigala nkola ngera bwe gambye nga nkola mabaala ne restaurants naye nga nina ebintu bibiri ebisinga okumalako emirembe nga nze ababbi banziba nnyo ekisusse okubba mu maka gange ekiro n'emisana newe mba gye ndi ne mba siriiyo nga bo tekibagana kujja. Era olunaku lumu mpozi oli omusawo owookusatu ye kale yantuma eggumba lya Namagoye eri omukono ogwa ddyo. Naye mutunye ye saamulwako nnyo kubanza omundi gwe nagendayo lumu yali awaawo kanyanya gwokka naye yaŋŋamba nnogula ente mulwalire omugumba gwa Namagoye ogwa ddyo eggumba nemubuuza eggumba ly'omukono ogwa ddyo nga lya Namagoye okubaako kyayinza okunywa okwo kubeera kutta muntu oba olina okutta Namagoye. Kale nali nabiwirako dda nti babatta nga ndaba siina nsonga entuusa kutta muntu nze nfune byenjagala. Ne ŋŋamba siina gye nsobola ddijja naŋŋamba ojayita $3,000,000 ffe tuba nagwo. Kale ne mga kanyonde nzinoonye nja zireeta. Kale yo saddayo emboozi ye teyali mpanvu naye kye yantuma kyekyasinga okukola ki. N'abalala bangi batuma ebintu ebizibu ennyo naye ng'ekikulu bo saddangayo buzi naye nga baba babikutumye naye nga tolina wobijja kutuma erinnya lya ggoonya n'akutuma eggumba lya mbuzi y'omu nsiko tezirabika nze sizirabanga nako kagana n'akutuma ebintu omusoto omulamu nga tolina bw'otandika kiremya ndowooza. Kati eyo nenvaayo naye nga bo era nabo kisigala nabagendamu. Kaakati obulamu mukunkyukira ennyo nze nganze omuntu oba sitaani yali yantega akatego k'okwagala ennyo ssente. Obulamu bwange nkuze nze nga njagala nnyo ssente. Buli muntu yenna ssente azagala naye waliwo abazisussa nze mbaddemu abo abasussa nga njagala ekikyetaagisa newe mba nina kyenjagala ozikolamu ne mba siina nga njala mbeerekawo nga ndabakwawo nga ninawo ssente. We mba siziina we waba okutabuka kwange mba nno zinoonya